Olutalo lwa Ocean ensonga erinnya enkandaggo wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Kenya. Mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba ye Ocean yiye era ayina eddembe ogikozesa mu ngeri yonna eyeetaagisizza. Wabula ne William Ruto sayidi eri awanda muliro. Nina kubanga nkuwa katambi ka Yoweri Kaguta Museveni ng'agezaako okukireyiminga ku Indian Ocean eno. Mulabe ensonga ze naki kyayimiriddeko, lwaki agamba bannayuganda mulina ozzuukuka. Kubanga eno ensonga mu nsonga ze yali ayogedde y'ensonga egatta bannayuganda bonna, oba oli mu kibiina ki oba oli mu kibiina ki. Ensonga eno etugatta ne tujja ne tulwanira wamu ne tukireyiminga ku byaffe okusinziira ku international laws ezigayidinga eggwanga. Olabira ddala nga Uganda ebadde esuuliddwa nnyo emabega. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Ngenda kubanga nkuwa katambi ka Mwami Yoweri Kaguta Museveni engeri gy'akkaatiriza ensonga ze ku Ocean n'oluvannyuma nkutwale wa William Ruto naye tulabe ekigenda mu maaso. Sagala kulwisaawo. Ulira. You see what's happening in the world? War between Russia and this one. Americans are doing this. How will Africa defend itself? If we have got economic integration, it can help with the economy. But how about defense? How do we defend ourselves? The Americans are now saying they want to be superior in land forces, on land. They want to be superior in the air force. They want to be superior at sea, navy. They want to be superior in space. And they have all been to the moon. The Americans have been to the moon, the Russians, the Chinese, the Indians have now gone. You fellows, you are here on Earth. Those fellows are on the moon, looking at you like insects. I don't like to be in that situation. That's why I say, you people, why don't you see how to unite? Because Uganda, even if you wanted to build a navy, how can you build it? We don't have access to the sea. The political organization in Africa is so irrational. Some of the countries have no access to the sea. For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one. This one stops, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future, we are going to have wars. In the future, we are going to have wars. How can you say that you are in a block of flats, that the compound belongs to only the flats on the ground floor, that the compound belongs to the whole block. All the flats are entitled to the compound. Yeah. There's no way you can say, so may I just watch these people? You are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Uganda is landlocked inside here. But where is my ocean? My ocean is the Indian Ocean. No, it belongs, really, me. I'm on the top floor of the block. And then you say the compound belongs only the ones on the ground floor. This is madness. So that's why I say, you people, you better unite economically for the sake of prosperity, if you want prosperity. Market. But if you want stability, and also strength in the world, so that you can go and to the moon also, you go to the moon. The ones who have been to the moon are big ones, not small people. Superpowers. The Americans, the Chinese, the Russians, and the Indians now. Our friends, the British, are still here with us. On Earth, they are not going, they can't go. It's too much. One country can't manage.
The French are here with us. All these fellows except those 4, because size matters. So that's why we say, you people, why don't you look at East Africa so that you deal with the issue of strategic security? These are the 7 points in the manifesto. Thank you. Normally when I'm talking in the rallies, I don't have time to go into all of them. Yeah. But now that you have invited me, you are the ones who invited me. And you do, once you invite me, you do so at your own risk. It's our pleasure, Your Excellency. I can talk to you for ages until you sleep. Tutuuka tutya ku mwalo nga tetunyigirizibwa. Kiri kye yagambye nti gwaffe ogwo si gwaffe. Naye amateeka g'ensi yonna gatukkiriza okugukozesa nga bano tebatulemeseza bintu bibiri byanjawulo. So ndowooza nti mu nteeseganya ze zigenda maaso. Nzize nkyogera nti diplomacy wa bika bingi, stick and carrot. Wano bwe muteeka omukono ku MOUs ne muteekawo obukiiko bwa minisita bagende maaso n'okwogeraganya. Bwe wabeerawo ekitaguka tekigaana kasuka jjinja mu kisako balage nti naye bannange ekintu kino kikulu ekirala kati bwe yayogedde ekyo kyajjukiza Kenya nti yadde omwalo gwammwe kuba kati kino nabadde ndaba omuteesiteesi omukulu minisitule y'ensonga z'amawanga amalala nga yakikkaatiriza ekya International Convention on the Law of the Sea. Kakati oba oliawo mu nteeseganya zigenda mu maaso ekyo babadde bakyerabira abasayidize Kenya. Kati mukama waabwe mu statement abajjukiza nti yes gwaffe naye nabali bayina eddembe okugukozesa. So mu byonna bye muteekawo ng'amateeka agalamula engeri gye balina okuyita wano ogukozesa ate temulina kukola kiremya kuba bintu bibiri byanjawulo. So ga nti ye tulina eddembe okukola amateeka naye nga amateeka gonna g'okola ga kiremya kubanga era okimanyi g'oyinza okwebuuza lwaki olwaleero omudumu twasalawo okuguyisa Tanzania ku lugendo oluwanvu ogw'amafuta ne tutaguyisa Kenya. Kati obwe bulumi bw'olina okumanya pulezidenti bw'ayina lwaki tuguyisa Tanzania ne gutayita Kenya kuba Kenya kumpi wewandibadde okumpi. Kati kikulaga nti waliwo ebintu bingi ebitatambula bulungi naye mu nteeseganya zino mukimanyi temutuyamba buyambi mu mateeka g'ensi yonna. Naffe tuyina eddembe okukozesa eriyanja eryo. kale tujja newankubadde pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agezaako okunnyonnyola ensonga nti tosobola kubeera ku fulo ng'oli ku fulo yakubiri gwe n'ova eri n'ogamba nti nno ground olujja lwaba bali ku fulo ey'owansi nti abafulo ez'owaggulu tebavunaanyizibwa ku lujja olwo. Kyagezaako okugamba Kenya nti tetusobola kubeera nga tuli landlocked naye nga mugamba nti ffe tetubelonginga ku ocean, tetulina access ku ocean. Agamba water bodies zaffe ffenna. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyabadde agezaako okubanga agamba naye okusinziira ku William Ruto ate byayogera mu nsonga zonna zayogedde temuli nsonga yonna yeekuusa kubanga ajja kugondera obanga Uganda ejja kubeera na access ku ocean. Era ensonga zonna zayogera za kweyagaliza nga ye bagenda okuzimba strong military base okusobola okunyweza security buli kimu mu ggwanga lyabwe nga baba na Kenya. Kitegeeza ki? Okuva Yoweri Kaguta Museveni yayogedde ku nsonga eno kati bali bulindaala si beetegefu kuwa Uganda access ku Indian Ocean. Ekyo njagala okitegeere era njagala okitegeere nti gye bujjako mu maaso mu future twandiraba olutalo wakati wa Uganda ne Kenya. So kuwulirize ku William Ruto. In the ocean, we already have people who are harvesting our resources. We already have huge ships harvesting our resources. We have general here going to protect the ocean. How can we protect the ocean so that other people can harvest our resources? Surely. You know, we must build our own capacity and we must create the partnership between government of Kenya, all the departments involved, the private sector, so that we can unlock the potential that exists in our blue economy, in the ocean resources that we have, so that we can do 3 things. Number 1, we can enhance food security in Kenya. Number 2, we can create jobs for the many young people who today are being harassed with drugs and crime and many other things. And number 3, we can use it to grow business, to grow our economy. So there is every reason
for us to be able or to do this, and to do it with as much commitment and to deploy as much resources as possible.